yanyamba singa yali teyankyaba bino byembanyumiza byawano bino byembanyumiza bikomawa byembanyumiza bikoma wano ate gwe ani alese wano penge towandiika yanshawa naye muga Katonda mukulu nga yanyamba singa yali teyankyaba sandizobodde kufuna mukazi ayonde nalumasi yantunda naye muga Katonda mukulu yanyamba freestyle matwalemu Gables matwalemu tugendeyo nalumasi yankyawa soka osirike owulire bwe yankyawa nalumasi yantunda naye bwe sirika owulire bwe yantunda nalumasi yantunda muga Katonda mukulu naye nga yanyamba singa yalide yantunda sandisobodde kufuna mukazi naddamu okumulaba wali kibuli mu basiramu eri wakse olira ekibuli samulaba wallahi samulaba basindika kapapula tenako tekatuuka nendako oya tejukide naddamu okumulaba mwegerezi yange n'amasuuti gagubadda nga n'ebitiibwa byabula mwana wa nyabo nga n'amaaso gakalada ekasembayo omusanga amazaali wagali ag'omutanda waffe yekatizaasembedde atudde n'abantu esebo olwona bakkalidde omuntu olwanda bakumwenya konge nange wano musuno obugambo nemusomera musajja kikulu nemusomera musikyalujika wanda naddamu okumulaba mwekereziya naddamu okumulaba mwekereziya nga n'amasuuti gagubadda n'ebitiibwa byabula mwana wa nyabo nga n'amaaso gakalada enasembayo omusanga ku mazaalibwa gali ag'omutanda waffe yekazizasembedde atudde n'awano sebo olwona yakalidde omuntu olwonda bakumwenya kumbe nange wano musuno obugambo nemusomera mu kisajja kikulu kuva ku byanita n'okusiiba ba edi nemuwulira tekyobe bali babiri nekalangala mmanyi nti kali katego nemugamba watutunda ffenna naye lutiwalika sitabi amaanyi g'abantu Security, you have to behave yourself around here, you see me? Move it alright, security, yeah.
Because we serve the people. We want to see the people safe and happy and entertained. Dance again. for the poor organization. I understand there's so much love and so much appreciation. We respect you so much to pack you in such a small place. I understand that this event was postponed again and again. And I also understand that the venues were changed again and again and again. This event comes at a very busy time back home. But because we had already accepted to come, there's no way I would disappoint such a people. So from myself and from the team, please accept the apology of the poor arrangement. However, love is love wherever and whenever it comes. That's why we have to come today, and we'll come again and again and again. The Baganda say, Echimera ochimara enyindo yenkoko chechenyi. Mukirize, wademwe pakide nyonyonyo. Nera, mukirize yangu wakube.
But I think in the future generation, all it does become misleading. I want it to become the mentor. Let us fight and become dictators. I say we are fighting for freedom. When you got the body, one day you can. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. When you got the body, kuma wange. We are fighting for freedom. I know by the grace of God we shall be together again and again and again and again. But whatever happens, never ever give up, never ever set out. Never. Right now as I speak to you, I'm not with my brothers Eddie Mutwe, Achille Gaddafi and others. When I was leaving Uganda, one of the people that were pushing me to the airport was Bobby Giant. I did not know that by now I would not be knowing where Bobby Giant is. That's where we're living. That is home. But we refuse to give up. We refuse to be crying all the time. We can afford to sing and dance and celebrate along the way because we know the struggle is our life. We shall smile during the struggle. We shall celebrate during the struggle. We shall sing and dance during the struggle. And people will fall in love and get married during the struggle. We shall have children during the struggle. We shall not give up. Okay? We shall not wait for victory.
along the way, because we don't know who is going to die along the way and who is going to cross the bridge. Whatever it is, we are not going to give up. I want to remind you that. And as we are here dancing and celebrating, we should know that we are not free yet. Okay? We are not free until we are free. So don't give up. Muberemo mugoberere bifa ewaka mugoberere bigenda maaso e Uganda. At every step kyonna ekibeerawo temugwamu maanyi mugenda bugenzi mu maaso. Okay? Keep going, keep the fire burning, keep the hope alive. It has not started with me, it will not end with me. You understand? There has been legends before us. There are legends in our times. There will be legends after our time. So it's in this time that I want to also give respect to the artists that came before us. One of the artists bangi nyabaliwo nga tunajja mu biseera byaffe n'abaana abeerawo. Ka celebrating ko omusajja gwe bayita Basudde. Mumanyi amali Basudde. Kale musooke musirike. Manyumizeko emboozi mu Luganda. Yanjawa naye Katonda mukulu nga yanyamba. Singa yalite yanjawa. Bino byembanyumiza byawano. Bino byembanyumiza bikomawa. Byembanyumiza bikoma wano. Ate kwepe ani alese wano penge. Towandika. Nalumasi yanjawa naye Katonda mukulu nga yanyamba. Singa yalite yanjawa. Sangizo bode pona mukata yende. Nalumasi yantunda naye Katonda mukulu yanyamba. Freestyle. Matwale Mungu. God bless. Matwale Mungu. Tugendeyo. Nalumasi yanjawa. Toka kosirike owulire bwe yanjawa. Nalumasi yantunda naye kwesirika owulire bwe yantunda. Nalumasi yantunda muga Katonda mukulu naye nga yanyamba. Singa yalide yantunda sandisobode kufuna mukaza. Naddamu okumulaba twali kibuli mu basiraamu eri wansi. Olira. Ekibuli saamulaba. Wallahi saamulaba. Basindika kapapula tena kote katuuka. Nendako. Oh yeah, tejukide. Naddamu okumulaba. Mwegerezi yange n'amasuuti gagubadda. Nga n'ebitiibwa byawula. Mwana wa nyabo nga n'amaaso gakalada. Nekasembayo omusanga omazali wagali ag'omutanda waffe. Yekatiza asembedde atudde n'abantu esebo olwo n'akalidde. Omuntu olwanda bakumenya konge nange wano musuno obugambo. Nemusomera musajja kikulu. Nemusomera masikyabijika. Wanda naddamu okumulaba mwekereziya. Naddamu okumulaba mwekereziya nga n'amasuuti gagubadda. N'ebitiibwa byabula. Mwana wa nyabo nga n'amaaso gakalada. Nasembayo omusanga ku mazaalibwa gali ag'omutanda waffe. Yekatiza asembedde atudde n'awano sebo olwona yakalidde. Omuntu mulungonda bakumenya kumbe nange wano musuno obugambo. Nemusomera mu kisajja kikulu kuva ku byanita n'okusiiba ba Edi. Nemuwulira tekyobe bali babiri ne kalangala mmanyi nti kali katego.